Center mu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'Eddokolo. Baganda baffe abeerudde Eddokolo mwebale kwaniriza President waffe n'omukwano bwe guti n'amaanyi bwe gati. Banange tusiimye nnyo Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine live in Dokolo. Baganda bange embeera bweti bweri, tulina mukulembeze waffe omulungi President w'eggwanga lino omulonde Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'Eddokolo. Kiyitiridde buti kiyitiridde banange baana b'Eddokolo baagala President. Abaana b'Eddokolo bamutegedde Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine era bamanyi kye baagala. Era tuli basanyufu nnyo okuba nti President waffe mumwaniriza ate mu ngeri eno ey'enjawulo. Baganda bange mikwano gyange tuwangiro bajukiza nti olunaku olwaleero President gwe tuli naye mu bitundu eby'Eddokolo era nga bannaddokolo bamwaniriza n'omukwano n'essanyu ey'enjawulo. Tweyanziza nnyo baganda baffe ab'Eddokolo. Ddokolo nno baliwo ekifo ky'okujjuza omubaka waayo era nga President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine abantu b'Eddokolo gwe bali naye olunaku olwaleero twongera bajjukiza n'okubategeeza President bamwaniriza mu ssanyu. Dokolo kiyitiridde Dokolo kibadde kikambwe. Abaana b'Eddokolo mwebale, abaana b'Eddokolo mwebale. Wolololo President agamanyi. Nange President waffe banange amazina agategeera. Tuli Dokolo kyenyinza okubagamba emirimu gyonna gisaasaanye. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine Directory President of Uganda gwe tuli naye Eddokolo. Dokolo hoye Dokolo mwebale nnyo kwagala President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine live in Dokolo. Omukwano gw'amaanyi nnyo tuli Dokolo ne His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine the President of Uganda. Abaana b'Eddokolo bamwaniriza n'essanyu. Dokolo mwebale. Tuli Dokolo baganda bange nenga nyongera mpulira essanyu ganda babaganda baffe ab'Eddokolo baaniza President we bati kakati bano bannugu bantoni bano simanga ba masayansi mpuuga bagamba kyeggwanga tebalina kye bagamba. Ye President aba yayingidde oda, President aba yatuuse ddo basalako baana b'Eddokolo. Leero lwammwe banange tweyanziza mwebale kwaniriza President, mwebale kumwagala, mwebale kumulaga mukwano. Banange tuli basiimu nnyo. Dokolo tulina mu lwaleero Dokolo egenda kuuma. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine alive in Dokolo today. Mukwano gw'amaanyi, mukwano mungi. Nkulage ku mbeera nga bweri mu bitundu eby'Eddokolo. Abaana b'Eddokolo baaniza President waabwe omulungi. Mbeera bweti bweri mu bitundu eby'Eddokolo muganda wange tenyinza okugamba n'okutegeeza nti abaana b'Eddokolo and the National Unity Platform flag bearer Ageno Harriet is just reaching here in Adekinino. Wow, this is not Uganda, this is not Central Massacre, this is Lila, this is this is Dokolo, this is Dokolo, this is Dokolo, this is massive. Adekinino, we are in Adekinino, we are not in Kampala, we are not in Uganda. This is Dokolo, and it is massive. We are in Dokolo, we are not in Kampala, we are not in Uganda, we are in Dokolo. Wow. And all the people are chanting Ageno and National Unity Platform. This is not Greater Massacre. This is somewhere far away from Kampala. This is Dokolo. And this is where National Unity Platform is welcomed
is welcoming. Get me one pitch. Abaana b'eddokolo mwebale kwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukwano bwe gutyo. Banange tusiimye nnyo, tusiimiire ddala ate tusaba tutambulire bwe tuti. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, gwe tuli naye mu ddokolo era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza President waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuli naye mu bitundu eby'eddokolo. Bannaddokolo nno bo bajjidde ddala mu bungi okwaniriza pulezidenti waabwe, okumulaga omukwano ate era n'okutambulira wamu naye. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'eddokolo olunaku olwaleero. Nti kyennyinza obagamba nti everything is fine, everything is set, era nga tutambulira ddala bulungi nga bwe twabala ebintu ebimu. Twesimye Pulezidenti w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye okumwaniriza mu mbeera ey'essanyu mu bitundu eby'eddokolo era nga bannaddokolo abo boolaba bajjidde ddala mu bungi okwaniriza pulezidenti waabwe. Ndowooza buddansi oba obufuna. Oyo ye mukulembeze w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mwennyini mu bitundu eby'eddokolo. Get me one pitch. Dokolo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye banange baganda bange kyennyinza okubagamba n'okubategeeza nti ate ekiri eddokolo kikabuka. Yagere nga video tulidde okolonya pulezidenti w'eggwanga omukyala Dr. Rodriga.
So wemba sangu ye speed omanya video mfunye bichi kati naye nga tugenda yamba mama jetulaga abantu bangi President w'eggwanga Omukyala Zedriga tumulina babagamba President agenda okuwa obwesigo tulowooza nti oba mujje President okugamba nti ani waliwo olunaku lumu ng'alukulekedde boy naye yakulaze nti amulekera ennaku 10 bw'okyasaaka ne President w'eggwanga Uganda bannange ekigere kinnuma naye temunaaba mulabyeko temunaalabako naye nga tuli live ne President Ego, I need to cover this. Vuga video etuka kuna kyemalira ate bakuleetedde no President omuzibu boyo ntayagala kumanya ono abikolerawo tayagala kumanya ono wekuba kugoba agoberawo oyo gwe bayita Omukyala Zedriga Dokitalina Zedriga oyo agoberawo tagaba excuse ayinako yafulumiza ekiwandiiko ennaku ziri countable down so vuga video tuli Dokolo oyo President oyo tomulabaawo naye ebiragiro bye bikolerawo President w'eggwanga mbonzeeko nzaani abane ba President babiri nga bambongezeeko bannange President omusajja n'omukyala
mutambuze video mu manange sinanche mwagala man sinanche buga video ebisigadde obindekere nomination iziwedde kati saawa yakuyingira field ojajjuwulira sharing a video naye mwe mufunako mukisa kingolabye president kubadde ki abantu bayayanira kulaba ku president mwe muli bano mumulabira bwerere naye n'okusharinga kukolemye kukolerani abantu bali ebyeko mulaba ku president w'eggwanga sebo omukyala Dr. Lina Zedriga ono yali abikolerawo tayagala kumanya tagava excuse abaana bali eno abapipa bawa basalawo sharinga video tofaayo ebisigadde bindekere nze ngenda kuweereza ekifaananyi wano gwevuga video ne bano balabe ositegeera eno si Kampala boya eno tuli Dokolo wala nnyo omukulu ATM ye waali nawo omukulu ATM tabulawo mu field buli kaseera oba Dokolo oba omolo buli wamu omusangawo oba ogenza omolo oba serere oba Dokolo oba oyaamu ojja musangawo nze okugamba boy eno si kamba sharinga video banaye bana abaana beno bali solidi bakuba ziri mama sharinga video etuka kubutaburwa njale etuka kubutaburwa atabulwe shayakiringa video yagaliza muno toba na mpisa mbi omanyi muba n'empisa embi muno akuwadde video eno yabwerere
zizo zichaja ogenda kakasa kye bayita waka wabagamba ono omukyala Zedriga Dokita Zedriga omumanyi batomutegeera nze mumanyi ku gurawundi mumanyi kati gwe batomumanyi bulaza pulezidenti okutuuka okuwa ekifo n'akugamba nkulekeddemuko entebe eyo boyi olina okubanga osobola bameka abaaliwo bameka ate akulaga nti ebyentebe si byaliko nti abeere mu ntebe takiryali entebe yagireseeyo dda Kampala ali eno ku mirimu gya ggwanga okitegeera sagenda kubeera mu ofiisi ono wabikolwa olwekyakulanye amesa gyeno isima nyanzi oyo buli wamu ojja musanga oba ku mupiira oba kuki bwegaga ATM omulaba sebe ennaku zino omulaba tayagala kumanya bamwita mbu NUP eri Kampala tuli Dokolo nno ate ne zino si edit ferayipu zaffe tuziteekayo temuba edit kyenyinza okugamba nze sikola live za edit tukola edit wano mu NUP tukuwa ebintu nga webiba webitubikuwa oba ifaanana bitya webitubikuwa ekyo kye bayita alaali tukuwa mazima meereere si bino mbw ate koba ekifaananyi ate genda oyongezeemu ziziri zijaja zizito ziraba zikulaga ne zikyali eri ziziri kankuzumingira olabe simanyi nti munaalaba ziizo eno si edit ate eno si Kampala temulowooza ndi bantu bazze nabo omanyi mukisala omugambo ate mbakakasa ono pulezidenti Dokita Zedriga agenda kujjayo wini alina okugijjayo kyoba omanya kugambye yagambye pulezidenti agansoboka enkola eki tuli Dokolo agamba atya muganda nkabwejumbira mapu media bamwise mapu labi naye nga temwerabira omukulu Sama Uganda alina ajjayo abaana ku airport obanga oyagala kukujja ku airport kukuzza waka buli mmotoka gyoba weetaaze oba mmotoka kikaaki nga gyoyagala ekutwale Sama Uganda ezo ensonga azimalanga wagira omwana waffe wasitulako ate nga ali kwalaali okitegeera yasalawo n'agamba nti nze nga Sama Uganda ngenda kubanga nteekawo entambula gwentambula gyoba weetaaze okukimako airport just inboxing Sama Uganda naye nga abanaye tuli Dokolo ne pulezidenti w'eggwanga Uganda saawa zino pulezidenti w'eggwanga Uganda saawa zino aliddukanya omukyala Dokita Zedriga tuli naye Dokolo yesitudde n'agamba ofiisi eno alina ogenderako ebikolwa si kubeera mu ofiisi kusibira mu mataayi naye nga olina kyoyinza okukola ye nga bwe pulezidenti yatugamba nti buli omu azanye paati ye omukyala paati ze zisinga zizanyira ku gurawundi wano ate bwadda mu ofiisi ayongeramu obwa siriyasi waaba akuwadde ekibaluwa kyonna muganda wange oyinza okulowooza oyinza okwagala ayinza okuwandikira ekibaluwa kiba kuntumye ate agaba ennaku ye ebyo bikolerawo olina omumanya naye nga tutumirako abo abasuubiza abalonzi nti bagenda bakolera kumbe bali kwegattana Museveni kulya sente za muyi wa musolo tubatumiddeko mwebale nnyo eno tuli Dokolo seba amakubo ga ensolo yamugalaba ge gano era simanyi bano kolansi bamukyawa nga babagamba nti gavumenti eri mu buyinza
eyabba Akalulu teyagala bano tebagala kola nsi simanyi Manatu ne Dokolo bawamba nno ne Dokolo bawambira yo obadde omanyi bawambira Kampala yokka n'ebitundu ebyeyo ebyokumpi neno lutuuze video lugenda jita ng'omukazi akaaba ayagala mwana we ayina obukambwe amaaso gabumansi ayagala mwana we olina emuganda wo Bobi naye nga tuyise n'abantu bangi nnyo kankulagezeeko okulaga ebintu nga we biri ngezaako okukulaga ebintu nga we biri pulezidenti wuuyo mukyala ali smart ebintu byabikola smart tasobola omuntu ne wabanga alidde enguzi ono omukyala ojja mwekuliramu mulago mubadde tubalinanga funa evidence naye ono omukyala mwogereko ki gwe wena ali ne Bobi ku kamera ono omukyala mwogereko ki omukulu Sama abakunkubirako wano akasimu n'aŋŋamba nti buli ntambula gye weetaaga okutima ku airport Entebbe ng'okomyewo bannyinaffe mwenna abakomawo okuva ebweru nga mwagala kubatimako tubaaniriza nnyo naye nga just nga tonnaba kutuuka inibokisi nga omusajja Sama Uganda agenda kubanga akulindirira agenda kubanga ate woba ogenda tuuka ssaawa 6 ye atuukawo essaawa 5 zennyini era yaŋŋambye alinda essaawa namba 2 kati oba mugambye nti ndandinga ssaawa 6 kitegeeza akulinda paka essaawa 7 namala nera n'akulindira ddala n'akubirako n'akasimu munnaye kirigitya tuli Dokolo muganda wange President ochikaba kuno kama kanga bekubuyinza Embeera yeeyo ebadde mu bitundu eby'Ekoboko Dokolo nga His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate abaana b'Eddokolo abalimu nga ntunuka olwaleero mwebale nnyo okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mwebale kumulaga mukwano tweyanziza ate era tusiimye tweyanziza nnyo mwenna abazze mu ssanyu ery'enjawulo okwaniriza President wa ggwanga lino omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the People's Hope omukulembeze
baffe banange tuli basiimu nnyo mwebale nnyo kwaniriza president mwebale kumwagala mwebale kumulaga mukwano mwebale kumulaga ssanyu banange tweyanzege tusaba tutambule bwe bati Uganda eyawamu ye Uganda etambula tweyanziza nnyo